Waliwo omukazi ayandeeta n'atandika okumbonyaabonya. Yakuleetanga kulese kukola waka? Kato byandeeta kutandika kumbonyaabonya ningamba biganye nange kangende nyeyeefuuki endala. Olwo ne woono omukyala wakolawo bbanga ki? Nakola nka 2 weeks. 2 weeks ng'olaba embeera tojja gisobola. Bali bakubonyaabonya batya? Yali anywezesa bino pads biki. Nga bwagenda mu period yakuwa pads n'ozooza Empale pads? Empale n'amasuuka nga gagenzeemu Omusayi. Nange ningamba kangende nyeyeefuuki endala. Watolokawo obutolosi n'odduka oba wamugamba? Nedda naddukawo buddusi. Kati olwo akasente waliwo kafunye yakusasula? Yasasula kyekizibu. Kati nali ntambula. Wali okolera sente mmeka? Nali nkolera emitwalo 8. Emitwalo 8 n'okola for only 2 weeks. Nga kugakuyita nagamba jangu oyoze empale zange. Of course. Nali ntambula by the way. Nimpuna oyo omusajja. Nangamba jangu kupangisa akayumba. Oyiyizemu. Ne kati mukatudde wano emabegako wali oyoleza omukyalo n'empale tewatulako wansi n'omugamba naye anti ng'ate kino sijja kukisobola. Nebbawe yaliwo by the way. Yali amubuulira we omukazi tayagala mumanya. Yali wa ggwanga ki? Nawe yali Munyankole. Kirungi mwena mwali Banyankole. Oba Banyankole bwe mutwe mweyisa. Ninfuna oyo omusajja nangamba nyina akayumba kange jangu obeere muno ofune sente ogenda okunsasula mpola mpola. Ningula kalita kange kawalagi. Nintambuza mpola mpola. Enyumba etonya landlord uyambanja nerorakedde kumbanja nimugamba gumikirizaamu ni mukuzinoonya. Kiwulira. Kati abaana bano bewazaala bali luddawa? Abaana bange bali mu kyalo. Obalekera ni taata? Jajja. Azaala taata waabwe? Azaala taata wange. Kati abakkiriza ogambye yadde talinayo kasente yakkiriza obeera nabo? Kenyine akinfunaayo. Kati mbadde nsaba buyambi bwammwe nange mukwateko. Ka bizinesi kano kookola bw'oba okoze liita ongambye liita mmeka? Liita emu bw'oba okoze esuubula sente mmeka liita? Emitwalo 4. Emitwalo 4. Kati emitwalo 4 bw'oba ogitunze nga Mukama akuyambye n'eggwawo eyingiza sente mikoso okujjako amagoba ga sente nga mmeka? Gumu kitundu. Gumu kitundu nga ne capital oli ow'emitwalo 4 omugjeeko waali wali. Kati abaana bano mu kyalo gye bali basoma tebasoma? Basoma. Taata waabwe ye omuwuliza? Simuwuliza namuwuliza. Yabeesonyiwa yabaviirako? Yabeesonyiwa ninye taata ninye maama. Oba yawasa? Yawasa kituufu. Naye nga ki ekyabaviirako okwawukana no taata w'abaana? Abasajja bamanya embeera zaabwe. Kiki yali akuba yali ayenda nnyo kiki? Yali tandabirira bulungi. Oli oyagala kulabirira ati? Kuba ffenna twafunana tuli bato by the way. Omufuna oli myaka ng'emeka? 16. Oyiye ng'ali myaka emeka? Yali kyali nawe muvubuka. 16 olwo omwana omuzaala oli ku myaka emeka? 16. Nga wakeera. Nze badde manyi tolinayo yadde n'omwana. Nyina abalongo bange 2. Uli naalongo? Mbweza. Lwa Mukasa. Ewammwe eri bagamba batya? Bagamba batya nga ffene waffe Buganda tugamba bweza eri wammwe mugamba mutya? Bagamba bweza bwa Mukasa. Bweza bwa Mana. Owaayo ebigambo bya Naalongo. Ebigambo si byange yoyo gwe bayita Naalongo. Kaakati mukwano nga tuvudde ku ebyo. Bakasitoma obafuna abatwala ebyokunywa ebyo bizinesi etambula etya? Bizinesi etambula mpola mpola. Bakasitoma batono. Kuba obwavu bungi. Nedda. Bizinesi etambula mpola mpola. Oluusi oli asobola kujja nangamba nyagala kwebakako wano siina kyakulya mugamba mpayo 12,000. Mpa siina kyakulya. Ennyumba etonya mugamba mpaayo. Oluusi nfune omuntu akole ki anserekereko kayumba kange kano fune wonebaka. N'omufaliso gonyina nagwo si gwa mulembe. Kati Baganda bo bana abalala bo bali luddawa? Bali mu kyalo. Bonda basigala gwe kali e Kampala. Basigala mu kyalo kati bakuba baba gwe mukulu.
ako baba bamanya ali bulungi kumbe baba ali enayiriba embeera mbi mbi bakasoma beewola basasula kashi beewola manya abantu beewola ne beewola n'oteekamu n'oyiiya olaba ka bizinensi obeerawo bubeezi awo embeera bwetambula abatulaba ako ebyo media mukwano sijja kowanga kujjukiza subscribinga likinga sharinga commentinga nawe nali wenna gy'oli ali ebweru w'eggwanga ali wano mu ggwanga lyattu Uganda twebaza nnyo kubanga otwala akaddeko nosobola okulaba ebintu nga bino nosobola okulaba nga emboozi nga zino nagamba nze ne ttiimu yange twasalawo kupatana mulimu guno okutuuka ku ground tuba tusekata abantu abatali mu mbeera nnungi nnyo nyingi atwena kubanga tukwata mpolampola tutambule mpolampola ne mukwano gwaffe muganda waffe mukyala Natukunda mukyala Natukunda yazaala abaana ng'ali ku myaka 16 anyways ennaku zino kingi nnyo kirabika nnyo kakati mukwano ki ekisinza okunyigiriza school fees z'abaana naka bizinesi n'ennyumba nange nsabako nnyo obuyambi bwamwe tukwatagane wamu kakati omulimu guno ogwa kutunda waragi bw'oba tutunze waragi mulimu ki omulala gw'osobola okukola omulimu gwego gunsobola tosobola yaddekola nti oba dduuka nti oba tolina mulimu mulala gw'osobola kale gusobola ogwo oba saluuni nsobola gisobola kuba nali ngenda kuyiga bya saluuni tegeza we tufuna omuntu ng'akuzzayo okusoma ebyanviiri osobola okuddayo n'osoma nsobola kale mbadde nsaba ngambire abatulaba mu lulimi lw'osinga okutegeera obabuulire bye weetaaga tunako mu kamera bannange abatuuze tunula wali omudobbi naye nsaba obuyambi bwammwe ennyumba yange etonnya sinna wensula n'abaana bange njagala school fees bagambe mu lulimi lwewammwe eriyo abaliyo nga tamanyi Luganda ng'amanyi Lunyankole ate ng'ajja kwetaaga okuyamba naye ng'Oluganda talumanyi nange kati Olunyankole lukalubiriza aludde nnyo e Uganda Olunyankole tumukalubiriza afuuka Muganda tujje tukuwa erinnya eryawana ewaffe bagambe kale bannaye abatuuze mu mudobbi mbaniriza nnyo ninye Natukunda Ajala nina bizinensi yange tetambula bulungi njagala mumpwereko munkwateko ku mukono neyongereyo katono mu maaso kuba landlord nange mbanja sirina kyakulya sirina buli kimu nange njagala netunguule sirina kyakwebakako ennyumba yange etonya n'abaana bange ninye mbalabirira ninye taata ninye maama buli kimu Omukyala Natukunda ogambye wazaala abaana omwana asooka oli ku myaka 16 sawa zino olina emyaka emeka bali babiri sawa zino olina emyaka emeka abiri okyali muto nnyo kakati famire ya abaana gyobozaala famire yaabwe tebakunoonyako kunoonya ku baana baabwe nedda maama tebasobola lwaki tebasobola nakubajja babanoonyezaawo oba go wakweka abaana n'osalawo omusajja omukweka abaana nedda maama nedda naye salongo nno nga tebamukweka baana nedda mwakola emikolo ye maama ate ngamba nti oba abalongo be baleesa obuzibu oluusi bwe mutakola mikolo abalongo abo bagenda ne baleeta obuzibu mikolo mwagikola bulungi ye maama mwagikola mu gundi yeewamwe wano e Uganda omwami Muganda Munange nze mbadde neralikidde nga abalongo baba n'ebizibu bingi bayinza okuba nga bebaleesa ettabbu kati gwogira n'obasabako abalongo abo njogerako nabo ku ssimu tulina bino ebyaffe ebyobuwangwa n'osabako abaana abo ye maama okikola ye maama mbadde mmanyi tokikola enewaffe e Buganda abalongo baba n'ebibbo ebibbo ogenda n'osabako ku balongo abo birina mbilina maama oba tebakukkiriza ewaabwe bijjayo mbilina
kati amazzi tegabitwale wagamye enkuba etonnya ennyumba etonnya amazzi ne gajjula mu nnyumba. Ennyumba eyo gisasula sente mmeka? $5,000. Woosula wookolera ekitegeeza renti yenna ali wamu $5,000. Kati bakubanja sente myezi emeka? Kati bamanje emyezi 3. Myezi 3. Landlord ye ayogera kyakugamba ki? Landlord agamba noonya sente ze nzimuwe. Nemugamba gumikirizeemu. Kale omukyala Natukunda tukyagendera ddala mu maaso naye mpola mpola emboozi ye empanvu ate enyuma esesa ate bwekaabya ya nnaku. Twagala nnyo okusekera mu bintu bino kubanga bya nnaku tunoonya kubanga tuli bulungi. Kati mukyala Natukunda saawa zino teri kuba myaka 2 okyali mwana muto. Essuubi lyakuggwamu toyinaayo muntu akwogereza akukwana toyinaayo? Nedda sirina. Tewadde oddangamu nakufumbirwa? Nedda maama. Wakowa bukoyo oba gwatayagala bwagazi? Basajja b'e Kampala bayaayi. Oba abasajja be baabula? Bayaayi. Wakowa naye ng'okoyo okyali mwana muto nnyo. Myaka 2 tuyalina okuzaala twongereko kwaba abaana. Bayaayi. Gasajja mmwe mukyala Natukunda abagobye temujja ewuwe temutawaana mukoowu nnyo gye kyayagala kulaba ng'alabirira abaana be abaana basobole okuba nga basoma babeere bulungi embeera gye bali musi nnungi naye waali ali mu kweyiiya bweyiiya famire y'omwami nga bwakugambye temunoonyangako tamanyi naki kiddako tusobole okulabirira abalongo baffe bagende bulungi maaso. Abalongo abo bali mu myaka emeka? Bali mu myaka 7. Myaka 7. Bonna bawala balenzi? Muwala n'omulenzi. Gwe nga wazaala wakikuba bulungi. Kati Natukunda embeera eryeta mu kayumba ako woosula kubanga abantu bangi nnyo ku kitundu kuno abavubuka bangi abalina emize egitali mirungi bangi nnyo tebakusumbuwa? Nedda maama. Tebakusumbuwa mukonkona gwe abamu baagala n'okurepinga bannaabo? Kituufu bankuba sekisobola. Oli waba kasitoma ze kusaba 6 oba 7? Sigulawo. Omunaye we bali kubeera nga weekuuma kubanga si buli akonkona nti aba ayagala gundi aba ayagala byakumuguza. We bali kwekuuma era twongerere ddala okuba nga twekuuma. Kale ngenda kuwaayo omukisa nga tuva wano eno. Nsaba oŋŋambire bawala bannaffe abaana abato abali eyo abawala bakyali abato embeera mulimu abayita mu mbeera embi nga ate bato nnyo n'okusinga ffe oba wamagezi ki? Beekuume. Allah abakuume. Abato mwenna abali eyo omukyala Natukunda abagambye Mungu yeka yasinga okumanya mwesige Allah mwesige Katonda buli omu munzikiriza yesige Katonda asobola okubanga amugyamu embeera nange nina okukkiriza kwa maanyi nti nno tusobola okubanga tuva mu mbeera ate eno kamukamu gwe muganda so sigenda kubanga nsukako wano nnaku olwaleero naye nga sinnagenda kanyongera okubajjukizaako yongera okubanga osubscribinga mukwano ebyomu media mukwano giteekemu genda kubanga otufunye ddala bulungi nnyonyi ndala ennamba weeziri ku screen yawe osobola otukubirako nosobola okuwayamukkoko naffe buli muntu yenna gwe owulira gwe weetaaga okuwa obuyambi osobola otukubirako netusobola okubanga tukutuusaako omuntu oyo sigenda kubanga nsukako wano nnaku olwaleero nsigadde nzinamwaje Irene mbeere bulungi.